Okitiibwa waliwo ensonga eriwo emabega kaawo abantu ne bakwambalira yali ensonga ya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja yalabikako eri Obuganda juzi abantu ne bamulabako naye olwa embeera eriwo abamu tebasobola ya COVID-19 tebamulaba ku TV, bamulaba ku TV naye ate tekibanga Abaganda bebaagala okukola ki anti munaye okulaba Kabaka waabwe. Olukuŋŋaano lwali mu Amerika Buganda bumu. Abaganda balina olukuŋŋaano lwabeta Buganda bumu kubeera oluvannyuma lwa myaka 2. Omwaka guno Ssaabasajja yali wagenda asinkana abantu be mu Amerika naye olwa bulwadde obuliwo teyagenda n'ayogera nabo eri ku TV ne ku mitimbagano. Abantu banjogera naye nze Apple mukwano gwanze sikyamuka. Siraba kinkyamusa. Kaakati waliwo mukwano gwange yankubira essimu. Kati Kabaka tumulabye nti tali mu mbeera za bujongo nti kitaawo kubanga mukwano gwange oyo kitaawa mulwadde. Ne mugamba nti kitaawo gwe talwala. Kitaawo bw'alwala kiki? Kabaka ye kitaffe mu Buganda naye muntu. Kabaka ye kitaffe mu Buganda era twamuwa erinnya lya kitaffe. Naye muntu wadde ye kitaffe naye muntu. Ali wanjawulo. Kabaka ali mu kifo kya njawulo okuva ku kitange ne kitaawo ndowooza. Olw'obuvunaanyizibwa bwe nga Kabaka. Naye muntu asobola okulwala. Kyekisooka ekyokubiri. Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwati bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Kati abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Nowa Mawaggali atudde eggulama yamanye eddagala ery'okujjanjaba Kabaka. Nowa Mawaggali atudde eggulama ye yamanye obwetaavu bw'okujjanjaba Kabaka. Naye Katikiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi. Naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo bava mu nnimiro n'ajjayo essimu seereza. Nze eddagala ndimanyi. Bamutwale mu ddwaliro mu Amerika. Tugende tusonde ssente. Kaakati Kabaka obulamu bwe buliko abakugu ddala ababutunuulidde. Buliko abantu ab'obuvunaanyizibwa abamu nva kuboogera ababutunuulidde. Kabaka baba yeetaaga okugenda ebweru tujja kumutwala ebweru. Ate ebweru tebagendayo nga musono. Omanye ennaku zino misono jajja. Buli alwadde bagende mu India, bagende Thailand, bagende mu Amerika. Eddwaliro liri Germany. Kakati gwe wategedde kyalwadde watugamba tumutwale ebuyindi. Abasawo bonna abetudde Kabaka tibamanyi. Naye Nowa Mawaggali aligulama. Obutebe buba buno obw'embaawo saawa nga zino bamuleetedde kasooli. Baleese kasooli omwoke. Bw'alya kasooli bw'aweereza essimu zino seereza. N'aweereza mwannyina ali mu Amerika. Kaakati mwannyina oyo naye amusanga nga omuggalo gwamukwata. Emirimu mwannyina agikolera waka ku mutimbagano. Wayita essaawa 2 emirimu gye bakama baagimaze. Nowa Mawaggali aweereza mwannyina. Mwannyina naye n'abiweereza abali e Iraka. Bagenda kukuuma. Manyi waliwo bannayuganda abali e Iraka bakuuma ku geeti biki. Kati n'oyo atudde awo omanyi otuula awo abakuumi balina omulimu muzibu nnyo. Kuba oyinza okutuula kumanya essaawa 2 teri muntu ayingira mu geeti otudde awo. Nowa Mawaggali n'akuweereza ebintu. Naye n'asindika banne bali eyo Japaani batika spare wa motoka. Obulamu bwa Ssaabasajja bukwatiddwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Kyenyinza okugamba abantu. Ali bulungi Ssaabasajja. Ali bulungi. Naye nkakasa gwa Apollo nange twali tulwaddeko nababuulira nti alaje bulwadde bwa mutawaana nnyo naye ng'olaba Nowa Mawaggali atudde eggulama yawe entaputa ya alaje oyinza kati singa obadde ng'olina alaje nga wano waliwo ekimuli w'otudde. Nze nnyina omuntu ankwatako ennyo. Olumu yafuna alaje
nenga alaje eva ku buno bugundi odolono omumanyi deodorants odolono oyo wedda bamuyitanga odolono bakyava mu deodorant simanyi kalifuwa be wano naye waliwo buno bebasiiga odolono yagenda n'agula odolono ate mukyala amuteeka mu nsawo kati omukyala ne bwakyusa ensawo bino odolono byasooka odolono n'ebizigo ebigenda ku mimwa byasooka n'atambula ne odolono oyo yali agenda eyo bweru n'agenda ebweru ne bamujjanjaba ebweru tiyawona n'akoma n'akolola n'agenda mu malwaliro n'agenda wa n'akolola yalajje Dr. Zerembuzi ali wano mulago bye nakugambye nze sifaayo dokita oyo oba musoga oba mugwere oba musaamya simanyi naye yamugamba nti eno alajje nga n'abazungu tebakirabye ng'agenda kufa kuba takyasobola kulya kale ebyo abantu bwe bagenda n'obagamba gwe bwe oyagala kugendera ku bya Katikiro by'oba ogenderako bwe oyagala bya Nowa Mawagali atudde eggulama ku katebe gwe yoba otwala gw'olina okusalawo naye nga obulamu bwa Ssaabasajja bukwatiddwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa